General Muhoozi mutabani wa Mwami Museveni oli waddembe okuvaayo n'okyogera mu lwatu nti gwe amateeka ga Uganda tegakukolako. Nti gwe oli wa kitalo nga bw'olowooza osobola okutwalira amateeka mu ngalo nti amateeka agafuga bannayuganda ne Uganda ng'esigo wasangawo gwe tegakukolako. Naye kyotagenda kusuubira ntugenda kusirika tukulabe nga ovoola ssemateeka w'eggwanga ng'ogiyisaamu amaaso ogirengezza olw'okuba oyina emmundu olw'okuba oli mutabani wa Museveni olw'okuba mmwe muli ba kitalo. Kakati ekyakwasiza Erias Lukwago n'omuteeka mu basement ogenda muyigiriza Luswayiri kyekyaki. Munnange nno bino gw'olabanga ebyokusaaga ebyokujereegerera naye bino birabisa ensi yaffe. Era ebyo bye muvaayo ne mulwana mu sovereignty y'eggwanga muba mutawanira bwereere nga tukyalina abantu nga General Muhoozi abakyatwalira amateeka mu ngalo. Omusajja munnamateeka avuddeyo n'akuloopa mu mbuga z'amateeka ne kkooti n'evaayo n'erayira n'ewandiika ekipapula kiba kuntumye ogenda olabikeko eri mu kkooti ng'abantu abalala yo babawaabira gwe kye wakoze kwe kuvaayo okutiisatiisa bannamateeka nga bw'ogenda obbasiba noono akuwaabidde ogenda musiba era n'okituukiriza n'osindika drones ne bannamagye abalina okusaavinga eggwanga ne muwamba Erias Lukwago looya omulamba atalina musango. Twagala kumanya gwa amateeka ge Uganda tegakolako ne famire yo muli ba kitalo nga bwe mulowooza mulina kutwalira amateeka mu ngalo bw'oyagala okutta omuntu ng'omutta bw'oyagala okusiba omuntu ng'omusiba bw'oyagala okuyigiriza omuntu olunyankole simanyi Oluswayiri gwe nga tolina buzibu olina ne basement gy'osibira abantu nga ne kkooti tegimanyiiko mujooga wabula mujooga. Famire ya Mwami Museveni mujooga amaanyi ameemanye mulina mangi nnyo. Sebe mukwata omuntu ne mumugadya mu basement bwe mwagala ne mumumiza omusu olw'okuba avudde n'ayogera ekituufu mujooga. Oba Uganda mwagigula ssente mmeka tuzisonde tuzibaddize oba mubulako ssente mmeka banaye tuzisonde tuzibawe mutuviire ne kyonna kye kiri bannange bannayuganda bwe mutaaveeyo kwesowolayo teri agenda mmanya nti gye muli. Bwe bakwata Erias Lukwago former Lord Mayor aina advocate nambe eyaba ba lawyers kati ate gwe senkerekeje ne nankerekeje so nno byonna byonna mbikola tutiisatiisa tusirike naye twongera bategeeza tetugenda kusirika. That kind of impunity tetusobola gikkiriza egende mu maaso mu ggwanga. Uganda ffenna yaffe si yammwe mwekka bannange mweddeko bantu mmwe sebe mwe muli waggulu w'amateeka ga Uganda tegabakwata. Anyway, it's a matter of time. Let's watch the space. Nga byonna bigenda mu maaso tuli ku nsonga za Mulodi Erias Lukwago oba former Lord Mayor ow'e Kampala eyawambiddwa era nga ndabyeko abantu nga Basemujju Nganda bagamba nti bamunoonyeza wonna n'abula naye tubadde tukyali aweepo ng'omukulu ate ebifaananyi n'atugamba nti yakamukyusiza diapers emirundi 3 era n'amugamba nti olunaku olwaleero tagenda kwebaka bali mu kuwoominga up okuba nga bamukuba bulungi. Aho we tutuuse naye n'avuddeyo n'agamba nti ffe tujja kukugambako. Kakati ensonga yakwasizza Erias Lukwago nyinza okuba mwebuuza. Leko nalo tuvijja ku ntono. Lord Mayor Erias Lukwago yawaabira CDF General Muhoozi Kanyarugaba mu kkooti. Era ne kkooti neewa Lord Mayor Erias Lukwago empapula z'alina okusaavinga CDF General Muhoozi Kanyarugaba. Erias Lukwago n'anoonya CDF n'amubula. Olunaku lwajjo n'alangirira nti olwaleero agenda noonya CDF General Muhoozi Kanyarugaba mu bulungi ne mu bubi. Muhoozi Kanyarugaba alina okwewozaako mu nnaku 7 tulina okutandika olwaleero tulina okufuna summons zino oba notice of motion tunoonye General Muhoozi wonna waali era ogwo mulimu tugenda kugukola okuyigga General Muhoozi wonna waali muwe empapula ate yeewozeeko. Ne General Muhoozi amawulire ago olwamugudde mu matu n'agamba tagenda bonaabona ne Erias Lukwago amunoonya nga tamulaba. N'akeera ku makya n'amusindikira abasajja bajjaati n'abeesefusi ne bamunoonera Erias Lukwago kuba yabadde amunoonya ajje bulungi nnyo amunnyonnyole kikyabadde amunoonyeza. Omujja bitegeera mpolampola ani afuga eggwanga lino omutuufu.
tuvuddeyo ate ono yavuddeyo n'agamba nti tamanyi oba Lord Mayor Erias Lukwago ajja kusimaatuka ku mulundi guno kubanga omusajja mulwadde. Ate nno kino ne Kanale Mugume yabadde yakyogeddeko nti omusajja tali mu mbeera nnungi. Lord Mayor si ewandwadde. Ssaalongo Erias Lukwago alina ebirwadde bye bambi. Kino ayinza obutakisimatuka. Ayinza obutakisimatuka. Musajja mulwadde amanyiddwa. Era kyemmanya abadde akyamira n'eddagala. Okuva ku bulwadde bwe yagenderako e Kenya obujjanjaba. Bannayuganda mwegatte. Tusabire Ssaalongo Erias Lukwago mu basement gyali. Otuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo twalabye omukulu Damulira olunaku lwa yesterday nga bali mu bintu byabwe mbo bya ghetto structure era ono avuddeyo n'agamba nti munnange abbe bulungi nti kubanga awo we yakwata yafuna engeri gy'anabbiramu gavumenti mu bulungi. Damulira alambula zigeta agenda aseka asimayiringa abatutte n'okumpi n'ekitebe abapangisizaawo ekifo. Gw'oli mubbi mugezi ojja gaggawalira ddala ku M7 era nga bwe wamugamba nti ogenda kukola ghetto structure obayambe n'omubba. Gw'oli mugezi naye ng'okozesa sayansi ngenda nakwesonyiwa ggwe kubanga bwonna wabusiriwaza obwa ghetto naye nga wabala ekintu kimu nti bwe mbuwonya poliisi tebujja kunsaba ssente. Poliisi ng'emanyi bukolagana nange buli wentadde ofiisi kakati ne buno obuzza okwewandiisa obulala busoloze ssente mbu nabwo busonde ssente busevinge buyingire mu kitabo kya ghetto structure nabwo poliisi tebukwata ne bufuuka bukwano gwo. Abagezi abaali baagala okukulaakulana bo ne badduka be baffe tetusobola kubeera naawe Damulira tolina kyoyinza gattako wabula oli mufere ssente wazibba. Kakati muwulire Damulira bw'akoze abaana abo abawonyeza mbu poliisi kasita oyingira mu kitabo kiri ekya ghetto structure. Gwe poliisi tekukwata olukukwata ng'oganze ndi musajja wa Damulira gwe nga weegendera n'abayigiriza n'okusevinga ssente nga tebalina mirimu. Naye ng'ewamu M7 yamugamba bugenda kukola kumbe ye kyabala bwewabaawo abwagala okugenda okumenya enju atwale ettaka nga babutwala. Naye nno mbagamba waliwo omuvubuka bamuyita Emi Damulira amumanyi nammwe bakomanda mwenna mumanyi Emi ye siniya owa Subaru emyufu yabadde abagabira ssente mwenna ab'omuwakiso ne mukola emirimu ne muteekayo oba bantu ku ttaka ne mufuna ku ssente ne mufunawo n'eyiika y'ettaka ne mugitunda naye ng'ettaka si lyabo okitegedde. Olwaleero yagissa ku konteyina y'omulamuzi. Amagezi Damulira ge bamuwa kutunda nju ave mu kkomera. Mmwe bukomanda muyina ki obulala? Mugenda kubba ssente z'abano ze mugamba basevinge nga Damulira ye 10 kye yabagamba ku buli muluka akawunti nga zivunda buvunzi mubbe ssente za buno obubadde busevinga okwewala poliisi bugenda okuba kubanga bubuuse. Mwe bakomanda anze Damulira yetansekera. Nsaba mwami Muhoozi nkusaba mbwewombeefu nze sikuyinaako tabbu nkimanyi tujja kukulemesa mu magezi naye sooka okwata ono Damulira mubbi nemmeejja kuteesa ate bw'okwata ebyo ebiwuuta ebinene bali balala bajja kutya. Mubbi yababbisa mu magezi naano n'okawumbi kamu mu obukadde 2 ate abagamba basevinge gwe olabawo ghetto structure buli buzunga na musajja mubbi. Ffe twagala yiika 10 za ttaka kwe kugenda obeera bakola amasannyalaze kanika mmotoka jadongo zonna kuyiga kuzimba gwe nga bw'olaba ekampiringisa ye mubadde mutya. Musuuza kintu kaweddemu. Ono yagambye nti byonna nga twogera byonna nga bigenda mu maaso nti omuntu alifa teyeerabidde omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era alifa amulojja nti empoga. Teri muntu alifa yeerojja oba alojja
Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine nga Mpuuga. Ekitongole ekya immigration and internal affair kyawandiikidde ate nikiragira si kusaba nikiragira Mpuuga ne banne abaagwa mu kalulu omuli Mpuuga, Nsereko Yesimbako, Bakagabo ababadde balina pasipoti z'abakungu bazizeeyo bafune bulo bwa guliri obwa bbulu. Uganda etambulira ku sipiidi ate genda kubeera tight naddala banfuluma nyingira. Towulidde? Kati Mpuuga ne banne babwanika ekitongole ekikwasaganya ebya passport ekya immigration kyalagidde bazeeyo passport ez'abakungu ezaabaweebwa bali ba MP kuzizaayo mu bwangu baddemu basabe bu ordinary passport obw'Emitwalo 25. Orabe ebintu bwe bikyuka speed gwagamba ngu tibali nkyukakyuka. Kati Mpuuga bwanika akaka group DF group awe batuuse bayina kuzaayo passport ez'abakungu bafune passport ez'abakadaama. Kati Mpuuga musajja wange Mpuuga ne banne ebizibu bikyajja ne bisuka ku ebyo olwaleero. Bobi Wine atali mu ggwanga byabasobera kubanga wali nabagamba musabe nnyo Robert Kyagulanyi akomewo eno babeere busy ku Robert Kyagulanyi mmwe bakasobeza ne batabalowoozaako kubanga kati checks and balances zigenda kudda kumwe. Kati here we are. Kati yenna eyalimu olumpuugalizimu ate wafuna passport ey'abadipolomati ey'abakungu kati mye genda ofune passport ey'abankuba kyeyo. Aya nze mbeera wano mbatunuulidde nina nga bensanga eyo mwebale kunjagala naye timunenya mba mbabuulira amazima naye kirungi bwe munsanga musanyuka nnyo. Waliwo wembalimba wendindi ntwala mu kooti. Ate munange bagamba nti bw'onyigiriza ennyindo ereeta omusaayi. Onaaviiriddeyo lwa Meet Miles lw'ebigambo byayogedde ku King Saha. Nno nsonga tukyali ku nsonga za Luna Kasolo naye ebigambo byayogedde ku King Saha tebibadde biwoomu. Ono n'avaayo amwanukule. Ogamba otya mwana wa maama? Omanye ensonga
za muganda waffe King Saha n'abadde nzeebalami naye mbadde sinnalaba ka video ka lusajja luno Lumayos Ramiti luno lusajja lufeeriya was not necessary. Let him come and sing music. That's why people go to watch the shows. And when we come here as leaders, they turn because on chaliwo. No, we are not tetugenda kubeera fed up by rubbish. Eggwanga tulitwala maaso. Ate tutandika okukola ebintu ebitali makulu. You do not underestimate a minister. A minister is a minister. And if you want us to have a shouting match, we can have it. We are very good at it. Yeah, I'm very good at it. But you see, what we are saying, tetugenda kutwala music in the industry mu maaso nga tutukiriza bintu bitali si birungi. Ate luno olusajja lwekweka mu entertainment industry naddala mu music industry naye terwagalangako industry eno. Ekisooka kya byonna Miles Ramiti, you a failure you yourself. Omuntu eyalina show ku TV naye n'abalabi ne batuuka okubula so neggalawo semu si bbiri si ssatu nnya. So you like nti someone has to respect a minister. Who is a minister? Mu abantu nga mwe nga mutudde ku pano zino nga temunoonya middle card. Wakati gwe Miles Ramiti onoonya middle card. Onoonya weweekwata. Kubanga emyaka giwaakamala mu entertainment industry. Naddala ng'oweereza okola ezo program waki tuyita journalism sort of katutambulirawo. Olwaleero wandibadde olina company. Oline kussa erituuka okubeera ne company era ng'okozesa oba n'okuba n'essomero lya media. Naye look at yourself. Onoonya bukunkumuka bakyakozesa n'okukozesa. Tubasubira we mutulawo nga mugenda ku analyzing issues. Don't be biased. Ekisooka kya byonna tusooke twebuuze nti King Saha muki? King Saha muyimbi. Aluna Kasolo ki? Munnabyabufuzi ate minister. Then here comes the question. Nti oli gw'ogamba bawenye ekitiibwa teyakozesa woofiisi ye okulinnyirira abalala bizinensi z'abalala kubanga tutulira King Saha muyimbi ye bizinensi wajja ekikumi. King Saha yalina show, yalina concert. Mwatadde ssente. Mwe muli abantu ababukinze abagenda otunda ebyokulya. Mwe muli ab'ebyuma ebivuga. Ba stage performers. Omusajja ono akozesa woofiisi ye n'akansolinga ekivulu ky'omwana. Then if King Saha incurred losses, who's going to compensate him? Kakati King Saha omuyimbi ono Minister gw'otijjukanya eyasobola okumulemesa ssente n'asuula bizinensi ye. King Saha yabadde alina kulaga atya obusungu amulumbe mu ofiisi mu ministry ye eya ofiisi. Sometimes ebintu tukozesa psychology. King Saha waaba yasobezebwako ng'amusobyako yakozesa ofiisi ye okumusobyako. Then how would you think King Saha will retaliate to someone who used his office to antagonize his business? Kati King Saha naye adde alina okumulinda mu bizinensi ye. Mwabamulagira nti nze njo kyewankola nakitegeera naye nange njagala okimanyi nti sikwagala. Tosobola genda mu lutalo na artist yenna. Ba Eminem bazze nga bazikuba gakubira mu luyimba mu lyrical content. So King Saha tagenda mu ofiisi ya Luna Kasolo. Tagenda mu mukolo nga gwa bannabyabufuzi gy'abalumbira Luna Kasolo. Ayina kumuswama awo mu industry ye wennyini mu music awo wennyini alyoka amukuba lyrical content. Omusajja gw'oli mu kwolereza olwaleero yafutyanka muyimbi munnammwe Geoffrey Lutaaya. Ekyotera naguno guliko Geoffrey Lutaaya akaba Luna Kasolo. Nyinga Geoffrey Lutaaya muyimbi munnammwe. Lwaki tewavaayo ne mugezaako okulwanirira Geoffrey Lutaaya? Yenna adawuza King Saha yakoze kikyamu nnyo simanyi awe suya adalina okukolera bw'atyo minisita yabadde asaana respect. Bombo wal respect agirinde mu parliament, respect agirinde mu ofiisi ye. Awo yabadde mu kivulu, yabadde normal person.
Even newe nandibadde nze King Saha yadde talina another opportunity kutunula musajja oyo maaso muswaliza ddala nga naye we yamukola. So most cases keep quiet. Wewononya miru kadi kubira minister akasimu omugaye munnange empaya akalimu nfuke kigatto. Temugenda kutula ku mpewo za TV mutandike okweyisanga ekitagasa olwokuba munonya kamiru kadi. We can also shout. Bombo wall. Shout for what? What influence do you have? Gwe mwezi wa mito ina influenced. Nga wagenza kuno gende wa mwehoima. Wafuna obululu bubiri. What influence do you have? Era gwe wolekane nnyo n'okosaaki. N'otola kooti. Mwe. Abantu banyiivu abantu bako. Tosobola genda mu lutalo. Na muyimbi n'omalako. Ajjako kubaliriko. Aragede. Era King Saha webale kubeera bold mwana. Muno omusajja tesobola kutulawo n'akufutyanga ng'akozesa office. Olw'okuba minister. N'azanyira mu business yo. N'azanyira wojja ekyokulya. Temukanga bantu wano. Wano tulina honorable Nammere holding a public offices naye awemula okufaako obufi. Kati temutunyumiza dignity. Nga ne bebawa dignity bebawa offices teba holding a dignity. You earn respect. Mulabe mulungi mulabi wa NCK TV ankugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde uteriva mawulire tujja kubanga tukakwera tujja kubanga tukakutuusa koona wali wonna wasinzidde tula utozikalira nywera yasula kimu tujja kubanga kikwasigala naffe tova.